Jjo twalabye nga Dr. Kiyinji ne bannekooti ebejjeereza ogw'okutalo na Kiyinji. Kyokka leero tugenda kulaba ebyewuunyisa mu kujulira okwakolebwa gavumenti. Nze Lubega Ibrahim Kasinga bwe okunyumirwa emboozi zino wabula nga nkujjukiza nti teweerabira aba Elevate Logistics abatambuza cargo ssaako n'okola ku bya visa. Ate gwayagala okukola graphics, branding ne printing wettanira aba Ray Powers. Osobola bakubirako ku nnamba yaabwe eri mu kalanga ako. Mu Desemba mwaka gwa 2006 Ssabawaabi wa gavumenti teyali mumativu. N'engeri omulamuzi wa kkooti y'ewaggulu Robert Opiya gye yasalamu omusango gwa Dr. Aggrey Kiyinji ssaako n'abalala babiri abali bavunaanibwa okutta Robina kyokka ne babejjeereza. DPP yasalawo okubeera ng'agenda mu kkooti ejulirwamu esazeemu ebyo byasalwawo mu kkooti ey'ewaggulu ng'ayagala Dr. Kiyinji, Charles Beerwanaho ssaako ne Bob Mugisha babeere nga bavunaanibwa. Omusango guno nga gutwaliddwa mu kkooti ejulirwamu wayita ekiseera ekiwererako ddala nga teguulirwa okutuuka kkooti eno bwe yategeeza nti ng'ennaku zomwezi 25 Septemba 2008 lwe bagenda okutandika okuwulira omusango ogwo. Wabula yadde kkooti yateekawo ennaku z'omwezi ogwo okubeera ng'ewulira omusango guno era kyatwala ekiseera kiwanvu nnyo nga tegugenda mu maaso, abantu ne batuuka n'okulowooza nti oboolyawo gavumenti omusango guno yaguvaako. Kyokka mu 2012 omwezi ogwokusatu Principal State Attorney Jane Okuwokajuga eyali omu ku baali ku ludda olwajulira yategeeza nti kkooti omusango guno ekyagwetaaga wabula ng'okuguwulira gwagaana olw'ensonga nti baalemererwa okubeera nga basaavinga Dr. Kiyinji, Beerwanaho ssaako ne Mugisha. Ono yategeeza nti bo ku ludda lwabwe baali bagenda mu kkooti naye ng'ate oludda luli lwe bawera ennemba nalwo ddo tewali alukiikirira. Olw'ensonga nti Dr. Kiyinji tali mu ggwanga nga nabo baalemererwa engeri y'okumufuna okumusaavinga. Nti era kyekimu ne ku Charles Beerwanaho ono nti engeri gye yali omusirikale yali yasindikibwa mu kitundu eky'ekkotido tiwabula state ye yali yamuwa notice okubeera ng'ajja mu kkooti wabula waayita emyaka 2 nga tebamulabako n'okutuusa we yabulira ddala nga tebakyasobola kumanya gy'ali. Wabula ate ye Bob Mugisha nti yadde naye yali musirikale wabula ye tebamanyiiko mayitire ge yadde n'akatono. Bano bagezaako n'okubeera nga banoonya bannamateeka baabwe ababa bakiikirira mu kkooti ey'owaggulu ng'omusango tegunnasalwa wabula bannamateeka ne babategeeza nti nabo tebakyabakiikirira era tebamanyi gye bali. Wabula mu kkooti ejulirwamu amateeka gagamba nti omusango gusobola okugenda mu maaso okuwulirwa n'okusala ne gusalwa singa oludda olumu lubeera teruliiwo. Wabula mu musango guno kino si bwe kyali nga kkooti yatuuka n'okutegeeza state nti bagenda kugoba omusango guno singa balemererwa okuleeta abantu abo. Era mu mwaka guno gwa 2012 State Attorney Jane Kajuga yategereza ebigambo bino kigambibwa nti omusango gwali gwakoma okujja mu kkooti mu Novemba w'omwaka gwa 2009. Era nga kkooti we yabategereza nti bawaddeyo chance emu yokka oba si kyo omusango guno bagenda kugugoba. Registrar wa kkooti ejulirwamu Elias Kisawuza akaseera ako yategeeza nti kkooti ejulirwamu yali tesobola kuwulira musango ogwo kubanga yali erina emisango emirala egyava mu by'okulonda gye yali ekwasaganyaako nga tesobola ate kutabikkamu musango gwa butemu. Kinajjukirwa nti omulamuzi Aweri bwe yali ng'ali mu kwejjeereza abakulu bano mu mwaka gwa 2006 yategeeza nti obujulizi obwaleetebwa naddala obugambi bw'okubeera nti bwava ku John Atwine yali tayinza kukwesigamako n'omulundi n'ogumu kubanga abasinga omuntu gwe baali bagamba yabategeeza ebigambo ebyo yali taliiwo kubikakasa. John Atwine ayogerwako agambibwa okuba nti yakwata emmundu n'asindirira Robin ebyasa ebyamutta kyokka nga yafiira mu kkomera mu ngeri etaategeerekeka. Era nga n'okunoonyereza okwakolebwa omulamuzi Aweri yategeeza nti kwali ku bulamu kubanga baalemererwa n'okukakasa emmundu luddawa gye yava ng'abakugu okuva mu ggwanga erya Kenya gye baali bagitutte okugyekenneenya byali tebikwatagana n'abakugu okuva wano mu ggwanga erya Uganda bye baategeeza. Ebyo nga bikyali bitya wabula mu mwaka gwa 2015 Dr. Kiyinji ono A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula.
Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Yaggulwako emisango emirala nga kigambibwa nti yali ateeka ensimbi mu ttemu eryakolebwa ku bakulembeze b'Obusiraamu. Era ng'okusinziira ku musango gwasomwa mu kkooti y'e Nakawange naku mwezi 10 February 2015 bategeeza nti Dr. Kiyinji ono yali alina omukono mu kutta Sheikh Mustapha Bahiga ku muzikiti ogw'e Bajja teekako ne Sheikh Abdul Kadir Muwaya mu disitulikiti y'e Mayugwe mwaka gwa 2014. Dr. Kiyinji enzaalwa eyeebuse mu Kannamulonge mu disitulikiti y'e Wakiso. Emisango gino emirala gyagenda okumuteekebwako ng'alangiridde nga bw'agenda okwesimbawo ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga mu kalulu ka 2016. Kyokka yadde ono teyeesimbawo naye yasobola okukola ekibiina ky'ebyobufuzi kye yatuuma Uganda Freedom Democratic Organization. Era n'ategeeza nti kino kigenda kumuyamba okutuukiriza ebirooto bye naddala mu nsonga z'ebyobufuzi. Era mu mwaka gwa 2019 ono n'alangirira nga bw'agenda okwesimbawo mu kalulu ka 2021 wabula era nakyo teyakituukiriza. Olwo Dr. Kiyinji nga bamaze okumuteekako emisango gino emirala, abantu abalira ddala 11 baakwatibwa ne batwalibwa mu kkooti okuwera ennemba n'emisango egy'okwekobana ne Dr. Aggrey Kiyinji Munnayuganda asinzira mu Australia ne bakola kuno ebikolobero. Era ng'abantu be baali bamuvunaana nabo ba kibiina ki Allied Democratic Forces oba ADF. Abamu ku bo kwaliko Maruta Mudde Bukenya, Hakimu Kinene, Muzamiru Kasawuli, Serunjo Jarafat, Badru Bukenya, Alex Okot, Joseph Olanya, Amiri Kinene, Aisha Nakasibante ngo nalina oluganda ku Dr. Kiyinji, Chazo Kiditeekako ne Kalungi Fahadi. Okusinziira ku kiwandiiko ekyabagwa Senior Principal State Anthony Joan Kagezi, ng'ono yateeka omukono ku kiwandiiko kino ku lwa DPP Michael Kibita, kyali kigamba nti Maruta Mudde Bukenya ssaako ne Hakimu Kinene baali bamanyikiddwa nnyo okubeera nti bawagizi ba ADF. Bano baasisinkana Dr. Aggrey Kiyinji mu mwaka gwa 2013. Ono n'abasaba okubeera nga bafunayo abantu abaali abalwanyi ba ADF babatendeke basobole okubeera nga bamukolera omulimu gw'okutabangula eggwanga lino nga lyolekera mu kalulu 2016. Nti bombiriri bano basobola okufuna Badru Bukenya yaliko omulwanyi wa ADF. Ngono yagenda okufuna abantu bagenda okutendeka martial arts ssaako n'obukugu bw'amagye nga kwotadde n'engeri y'okukozesaamu bbomu balumba ekitundu eky'Ennalukolongo. Nti ono yafuna abantu abali wakati wa 5 n'omukaaga n'abatendekera okumala weeks 6. Nti olwo Mr. Hakimu Kinene yali alina jjimu mu kitundu eky'Emukono. Yali anoonya ssente ssaako n'ebikozesebwa okubeera nga batendeka abantu bano n'okukola ebintu ebirala. Nti era abamu ku bantu abalala be basobola okubeera nga bayingiza mu nteekateeka yaabwe kwe kwali Muzamiru Kasawuli ssaako ne Amiru Kinene. Era nti olw'omwaka ogwa 2014 mwezi ogwokuna, Mudde, Kinene, Bukenya ssaako ne Kasawuli baatambula ne bagenda e Nairobi okusisinkana Dr. Kiyinji. Bwe baatuuka eno nti ono yabawa ssente ze bakozesa okubeera nga bagula Toyota Super Custom ssaako ne pikipiki endala 2 ze bagenda okukozesa okukola emirimu gyabwe. DPP yategeeza nti bano era baayongera okuba nga enkuŋŋaana mu kitundu eky'e Nairobi, Dar es Salaam ssaako ne Dubai. Era ng'oluvannyuma baasalawo okubeera nga omukulembeze wa ADF Jamiru Mukulu bamuyingiza mu nsonga zino asobole okubawa abasnipers bakole omulimu guno bulungi. Nti era ensimbi bano ze baakozesanga zayisibwanga mu Western Union nga zigenda eri ow'oluganda lwa Dr. Kiyinji Aisha Nakasibante. Era mu kaweefube okulaba nga bano bafuna emmundu baatuukirira abaali abalwanyi ba Koni okuli Alex Okot, Joseph Olanya ne Chazo Kidi basobole okubawa emmundu. Nti era enteekateeka za bano ze zaaviirako okuttibwa kwa Mustapha Bahiga, Dr. Muwaya ssaako n'okugezaako okuta Sheikh Haruna Jemba. Nti era wakati mu kunoonyereza baagwa ku laptops ssaako n'amasimu ga satellite nga baagasanga mu maka ga Aisha Nakasibante. Kyokka oluvannyuma kkooti yaggyako Aisha Nakasibante emisango gyonna nga bagamba tewali kikyamu kyonna kye yakola. Bano mu nteekateeka gye balimu ey'okufuna ebyokulwanyisa mu mambuka g'eggwanga erya Uganda ssaako ne South Sudan, kigambibwa nti yakulemberwamu Badru Bukenya, Joseph Olanya ssaako ne Joshua. Era okusinziira ku kiwandiiko kino ekya Ssaabawabi wa Gavumenti Michael Kibita, obulanga Joan Kagezi yakiteekako omukono kyali kigamba nti emmotoka bano gye baali baagula ya Toyota Super Custom yafuna akabenje bw'ekyo ne bagisika okugitwala e Kampala. Era wakati mu nteekateeka zaabwe
amawulire ag'okwagala okumwamulako gavumenti gaatuukira eyali akulira ekitongole kya poliisi gino Kayihura. Era ono bw'atyo n'atandika okukola omuyiggo eri ku bantu bano. Poliisi yasobola okubeera ng'ezinduukiriza Kasawuli kyokka n'abatebuka n'adduka. Ono n'aleka emabega ppikipiki teekako n'ensawo omwali ebimu ku bintu by'amagye. Nti kinene ono bwe yategeera nti poliisi eri mu kumunoonya yadduka ne yeekweka ewa kizibwe we Sserunjogi. Kyokka nga Sserunjogi ono oluvannyuma naye yakwatibwa ng'avunaanibwa olw'okugaana okuwaba ebyokwerinda amawulire nti yalina kinene okutuuka bombi bwe baakwatibwa. Era poliisi yategeeza nti mu kunoonyereza kwayo yakizuula nti Asaduse Mwogerere ssaako ne Solomon Kibirige be baali abavunaanyizibwa kukuŋŋaanya amawulire mu nsonda ezitali zimu. Era nga bombiriri bano kigambibwa nti baabalondoola era poliisi n'ebakwata nga baabakwatira Dubai. Era ng'okusinziira ku poliisi bagamba baakizuula nti Dr. Kiyinji ono yali yateeka enkambi mu kitundu ekya Dubai. Era ng'enkambi eno yali eddukanyizibwa Kasibante, Muhammad Kalodo, Ismail Ssentongo ssaako n'abalala. Era ng'abo be baakola obutaweera okulaba nga bateekateeka okwagala okumwamulako gavumenti eno. Kyokka mu mwaka gwa 2016 nga gutandika, United Arab Emirates bano yabakwata n'ebazza kuno nga baali baakatuusibwa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ne babakwata. Kyokka Dr. Aggrey Kiyinji ng'ayita mu mikutu gy'amawulire egy'enjawulo yavaayo n'asekerera emisango gino gyonna egyamuteekako n'ategeeza nti gavumenti kino yali ekikola okwagala okumulemesa okwesimbawo ku kifo ky'obwa pulezidenti. Era waliwo n'ebyogerwa nti waliwo bannabyabufuzi wano mu ggwanga erya Uganda abawa musajja mukulu ono Dr. Kiyinji amagezi okubeera ng'ayingira ebyobufuzi nti kye kyokka ekiyinza okumutaasa emisango egyali gimuteereddwako. Era mu mwaka ogwo gwa 2015 Dr. Aggrey Kiyinji baamuteerako emisango gino emirala yavaayo mwennyini n'ategeeza nga bwe waliwo enteekateeka z'okwagala okumutta ng'akomyewo e Uganda. Ono mu email gye yasindikira Observer nnaku 28 April w'omwaka ogwo yategeeza nga gavumenti y'ekibiina ki NRM bwe yagala okumutta oba okumusindika mu nkomyo. Kiyinji agamba nti gavumenti lwe yasooka okwagala okumutta gwali mwaka gwa 2005 bwe baamugulako omusango gw'okubeera nti yeyasse mukyala we kyokka nga tekyali kituufu. Era Kiyinji n'ategeeza nti yadde ebyo byonna weebiri wabula agenda kujja okwewandiisa okwesimbawo mu 2016. Ono era n'ategeeza nti ekyaviirako mukyala we okuba ng'attibwa kinajjukirwa nti Robinah Kiyinji ye yali chairperson wa Transparency International. Ati era mukadde ako Robinah yali ali mu kuŋŋaanya lipooti ekwata ku ssente ezaali ziweereddwa gavumenti okubeera ng'erwanyisa omusujja gw'ensiri, TB, teekako n'okujjanjaba akawuka ka mukenenya. Era ng'ono agamba nti ensonga eyo ye yaviirako mukyala we okubeera nga bamutta. Kiyinji era n'ategeeza nti wakaseera we yali ng'ali mu kkomera wabula omu ku bakuumi b'ekkomera yamukuba akaama n'amutegeeza nti olunaku olw'enkera ng'agenze mu kkooti tabaako ekintu kyonna ky'alya. Ku nsonga ye y'okwesimbawo, Dr. Aggrey Kiyinji yatiisatiisa nti ajja kuwawabira akakiiko k'ebyokulonda singa kanaamugaana okuba ng'afuna empapula okwesimbawo. Waliwo lipoota ezaali zimaze okuyisibwa mikutu egy'amawulire nga gitegeeza nga musajja mukulu no Aggrey Kiyinji bwe yasindika omuntu okubeera ng'amugirayo empapula z'okwesimbawo kyokka akakiiko k'ebyokulonda ne kagaana. Era ng'okusinziira ku mwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda akaseera ako Jotham Talemwa yategeeza nti Kiyinji talina bisaanyizo bimusobozesa kwesimbawo ku ntebe ya bukulembeze bw'eggwanga kuba si muwandiise era tasobola kulonda. Kiyinji ono yamwanukula n'ategeeza nti yeewandiisa mu mwaka gwa 2005 weewawo kadi yaabwe ebyokwerinda baagitwalira mu bintu bye bajja mu maka ge agali mu kitundu eky'ebuziga oluvannyuma lwa mukyala we ng'amaze okuttibwa. Kyokka ku nsonga y'emisango omusajja mukulu ono gye yali awera ennemba nagyo mu mwaka gwa 2017 omuwaabi wa gavumenti yasobola okumuggyako egimu egyali gyekuusa mu kutta Sheikh Yunus Kamuga. Wabula era mu mwaka gwa 2018 emisango emirala gyonna egyali gyekuusa ku ttemu okugezaako okutta n'okwenyigira mu bikolwa eby'ekitujju gyonna baagimuggyako. Mu kitundu kyaffe ekiddako tosubwa ebyewuunyisa ebyali mu kutwala ebyobugagga bwa Dr. Kiyinji nga waliwo okusika omuguwa wakati wa poliisi ssaako ne kkooti. Kujjukiza nti gwalina ebyamaguzi by'oyagala okutwala ebweru w'eggwanga oba okubijja ebweru w'eggwanga weekwata ba Elevate Logistics e Kampala basangibwa ku Freedom House Nkrumah Road ate ettaka bali ku Fateh opposite Malmalai Hotel. Ate gwayagala okubeera nga bakuba ina mu kika kyonna ky'oyagala kuba ku 0758 525 796.